ngange genda kuba revolution nze ngattako eddoboozi lyange just kubeera ku record kubanga revolution ekizoonoona tebiba binene bibeera bintu bitono nnyo ebikonya revolution senga eva ku layini yaayo ebintu ebyogeddwa kuba twasose ne tulaba akatambi akasooka nga koogeza comrade waffe champion Wiser nekisooka ne tukimma amazzi naye era ne Honorable Latif Ssebaggala naye avuddeyo naye n'ayogera ku nsonga y'emu nono nze nganze the revolution nsaba executive committee ya National Unity Platform ebeeko kyekolawo ensonga eno tetugitwala nga eri right kubanga ekintu ekitulwanyisa bwa nakyemalira kyekitulwanyisa kumala bwa nakyemalira okujjawo ensonga gye bayita order from above. Then number 2 ku nsonga ezitulwanyisa twagala ekintu kye bayita institutional independence nga buli institution eri independent okitegera era ng'ekola omulimu gwayo kale wetuba nti eyo mission eyaffe tusobola kufaanagana nga bali nti mutabani wa Museveni ajagamba soda ajagambe kye kirombe kyange muhozi kale ne Lugaba agambe kino ekirombe kyange Janet Kataha bamuwe ekirombe nga gift okulemesa abalala abangi okulinyisa eddobo okulemesa abalala abangi okukifunamu omuntu ow'olwatu n'akola ki n'akifunamu ensonga eno eraisingibwa ku chairman Nyanzi totula ku electoral management committee ya National Unity Platform siko otula kyemmanyi ekifo ky'otuulako kya diaspora sikiko otula chairman Nyanzi ekifo kya diaspora okuba waliyo kigizeeko kiki wali okozeewo mu diaspora oyinayo engagement yo najjo wali okoze ne report ye yapuluma najikugamba nti chairman Nyanzi noonyaako ku report eno kuba kimanyi eyo line yo mwotambulira etambulira nyo mu foreign policies wemanga siri wrong otambulira nyo mu foreign policy ya revolution eno tokola mu elections management committee chairman Nyanzi kankujjukiza omulimu gwo okitegera nti gwe akakiiko k'okulira kakolera mu diaspora okitegera kumanya nti omwana kyasinga okwasama mu foreign policies shama baani abali ku ground mu diaspora nti waliwo ba Dr. Kauma ne team ze ezokola ezo engagement zolina okukola esawe no wandi badde otandise ne campaign noga aba diaspora mwekwate tugenda kwetaaga posters aba diaspora mwekwate tujja kwetaagayo ka funding transport bashama kwa campaign fe twazitandika dani tugamba twetaaga obuyambi obugenda okuva mu baki mu bakadama ne basekadama abali ebweru then at least wandi badde okola engagements kufa abali ku online n'abalala bali mu diaspora tuba balingeje tugenda okutaasa mu struggle koleki etambule mu diaspora kwake kakachiko k'okulya wabula tolikalaba wa electoral management committee tyani alina okufuna kadi ani alina okubivaamu amakago that is your residence personal residence teriyo diru etambulira mu makago nga ya National Unity Platform obanga ya revolution eno nedda amakago just makago gwenga gwo omuntu siga revolution okitegera ekintu ekyo just nkujjukiza ku lolozo zolina okuzanya na line mwe tulina okutambulira okitegera chairman Nyanzi kyensaba National Unity Platform wewabanga complaints zivuddeyo kubanga twagala evidence he who alleges must prove right. Let's not take this one slightly tetukitwala nga slightly kubanga egenda kuba omulamu agwaffe tuyinza otuuka ku ground ng'abantu bano abacomplainze ku chairman Nyanzi nga mu butuufu bali be bayogeddeko basinga amaanyi naye olw'okubanga olwedde ekyafulumedda ku media nti chairman Nyanzi aba frustratinga saagala ate bajje bagambe nti nno chairman Nyanzi yakosezza obuyinza bwe olw'okubanga atula ku neeke oba olw'okubanga muganda wa His Excellency Kyagulanyi bwe yatunze kaadi ebyatwogerwako mu 2021 okukyewala tukikola tutya abantu bano babeere engaged baba engaging publicly kuba bazze mu public nga basazeewo nti no bajje mu public tusaba ensonga eno esolovingiwe mu public tekwekebwa mu behind closed doors bagambe mbw ate chairman Nyanzi beesootinze nabo bakisootinze batya ng'olwedde kiri mu public olwedde kitukuba kati twagala ensonga eno esootingiwe mu public tulage nti amateeka buli omu gamuvunaana kyenkanyi kubanga twagala buli omu abeere equal under the law ti omuntu yenna alina asobeza ne wabeera alina akakwate ku president tujja kumutwitinga kyekimu n'omunaku asembayo wansi okitegera ekintu ekyo kati nsaba amateeka ga National Unity Platform gakole ku chairman Nyanzi if they prove right niwe babeera nga bamuwaayiriza ne bakireeta ku media one nga bamuwaayiriza then nabo gabakoleko okitegera kyensaba nga nze revolution okitegera ekintu ekyo kati tusaba amateeka ga National Unity Platform gareactinge publicly kubanga justice is seen and democracy is seen cannot be blocked tasobola kubeera mu kizikiza ebyo Museveni bye yakola ngamu n'agamba ekifo ky'e Masaka mu kiwe Mpuuga kya Mpuuga ekifo kino kya Mukasambidde ekifo kino kya Elias Lukwago tugenda kukola bwe tutyo okitegera so nsaba executive ya National Unity Platform to act as soon as possible tugina paka ng'enaku z'omwezi 24 then looza ekyakiro process eddako eryo ey'okugaba kaadi ekolebwe naye mbadde nsaba before ensonga ya chairman Nyanzi ekwatibweko era wegumusinga chairman Nyanzi awebwe punishment egenda okwebwa omuntu asembayo wansi naye we shall not keep a blind eye ng'olwokubanga chairman Nyanzi alina akakwate ku president mukulu wa president no if we are preaching a new Uganda let the new Uganda start now wewa nti abavuddeyo abamulumiza kuba twagamba bwe tuba tufunye evidence ku muntu omuntu tukola ki omuntu abeera punished
kakati evidence abantu babiri bavuddeyo Latifu Ssebaggala Honorable then ne Commander Wayiza bavuddeyo ne bakomentinga kutya ku muntu omu kati twagala abantu bano bapuruvinge bawayiza oba tukubira mulamwa gwa struggle then tugenda kumanya nabano bakiche tudiringa nabo bakadi tuyinzo zibawa ngeki olokubanga ntibatadewo pressure ku media ku chairman Nyanzi then kadi zibawewe nenga waliwo bali frustrated banji nyo chairman Nyanzi ba frustrated nze kakati bano babairanga bawayiriza twagala tufune evidence nti babadde bawayiriza oba kibabadde ko kituufu wekibanga kyabadde kituufu punishment zimuweebo chairman Nyanzi nga tusaba ne disqualification abere disqualified from this campaign kubanga naye is a candidate kakati candidate owamba atya omulimu gwa executive election management committee candidate ne it is the same committee that is going to screen him yegenda okumuscreeninga yegenda movetinga the same committee nyato already yeye wadde obuyinza bwa committee nabuteeka makage okitegeera nabuteeka makage so nsaba national unity platform let's not take this issue for granted kubanga fe bitulabisa how are we going to defend this ngwede bavuddeyo obende baffe tubamanyi tusobola beegana Commander Wayiza tumumanyi Latifu Ssebaggala tumumanyi na ibanga lyabaddewo then ne chairman Nyanzi tumumanyi how are we going to defend this omanyi kyo baba bakubira pasi bamuwadde sente then batukirize kiri kyo babadde nga batuwayiriza ntino tutunda kadi so nsaba national unity platform kulwa bulungi bwa struggle kulwa bulungi bwa national unity platform ne kuwa future ya Uganda nsaba ensonga eno ekwatibwe publicly tumanyi omutuufu yani kubanga kati obujulizi buvuddeyo kusegera kakati abo mutuufu yani bano bakuba struggle kuba kibogera kituufu then wekibanga kituufu chairman Nyanzi atubulire ekifo kye yesimbako ekya diaspora kikolamu election management committee oba yagala kozesa kineno order from above mujagenda okozesa munkulagidde gwe vaawo nze ni muganda wa president no this is not a family thing tuli kubya national issue yetuliko ensonga ya gwanga yonna so chairman Nyanzi please eno si complain yesoose ozengo bera musaga nyingi nyonyo ze bakubera ku fene tuzife defendinga but we cannot defend you anymore because inzaka nyini senga nzira ku side yo muninyirira Latifu Ssebaggala oba Commander Wayiza inzaka nyini mbera simanyi kyenwanirira tulwaniriye ekintu kyebata human rights ne democracy once democracy is to be activated it has to be shown ina kubera mu light wetubanga twagala independence ya all institutions twagala institutional independence nga jetwagala ina kubera mu light so sikulinyirira bamwe babanga bagende wazi nabaiteka ku media nsaba ensonga ene kwatibweko publicly then omuntu omukyamu apanishingibwe ekyo kifaananyi kye tugenda okusigawo ekirungi nti togenda kubeera muhoozi togenda kubeera salimu sale wa New Uganda no fena tugenda kuba twenkana so ensonga eno webezze tusaba ekwatibweko then number 2 namwe abalese ensonga eno banange tuli ku yabufu bino si byabufu okitegeera tulina omulamu omunene gwe tuliko gwa New Uganda gwe tuliko okitegeera temusobola kuŋŋamba nti okuleeta ensonga eno mu public mwasoose kulemererwa okutambula eri yonna mumanyi gye mulina okugenda mumanyiyo Commander Wayiza tutulaga nti ofiirawo nnyo era wesifuna akafo kano ye front yokayoka gye nnina okulwanirako mukulu si we kiri fronts nyingi ez'okulwanira kyogamba ebatakuwa kifo ekyo togenda kulwana togenda kuba mu struggle kuba obedde mu elections eziwedde walimu then ne reference z'otuwa your reference doesn't matter fetubaddewo njewo omubiri badde mu kwekalakaasa bansibye nange bansiba n'abalala bangi abaana be basibye kati fena tubeere kwekyo mutino okuweebwa ebifo olw'okubanga batusibye okitegeera eyo si z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp